parliament mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli munabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kato Lubwaama muwulira temusudia musirikale sirisimuwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato Lubwaama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukumye nga batusibya akatambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Twabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyentwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Ochegera. That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademani nga mukyalidde nensanga artist ng'aba Eritrea. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwata sola ku recordinga waabwe nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka bafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira? So it takes the political will. I know twala obudde bungi naye honorable Nsereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya ati nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artists naye omulimu omukulu ku representing Uganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki nze nemanya ati eddagala lya kujjako dictator nengenda okujjako dictator naye nemateekerayo bakyagulanya abalala. Dr. Hildeman Sabiro gy'oyongere ojjeko wano sebo basebo ne banyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana olwo kuba president bwe saalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman ng'omulimu gwe gugamba ki njagala mubaano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeeteka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse n'effe balinga ba artist era
omulimu gwe nalagira Dr. Muhidamani gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006 naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba abayimbi, liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hildamani ne mugamba genda osinkane ba artists bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Banange tulina abayivu bangi nnyo Benja Bugolo basaba muwulirize. Tulina abayivu, tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist atagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereni gwatagala kumpuliriza. Muwuliriza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga is an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga oku understandinga copyright. Nesaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildamani lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu. Njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildamani nemugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildamani be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildamani lyaleeta. Njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambye njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo mulyenenya mweka temujja kugamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye lyerijja obbayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye, ne artist yali Embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka. Lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufuukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. N'abanyonga batadde nnyo sente I mean, how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mufumintiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa. Poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo, owa poliisi agenda tambula. No, ffe ba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza Honorable Nsereko ononsonyiwa munnange gwe nawe oli artist ono twayimbanga naye no ye Menton Prince. Ono artist munnange nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulaga bannaffe. So neyanzege ba artist njagala obbabulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu, ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Mukyagenda. So
Kyagulanyi buli wobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ninga mmwe so mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya ggwe my friend naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildeman bonna bagala ba artist mwe ba artist eno echansi yamwe kati mu kitwale nti temuli bakyali bange in fact munefasa nako nefasa wabula gavumenti mukigambe no listen attend very serious mwe ba artist musoke muyimirirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino mulina omukisa okutabanga wate nga temugenda kudda mugufuna ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuba leave of parliament kakati mulina opportunity buli kyemwetaaga kibali mu ngalo ttaano bwezi temusisinkana kugabana sente za muwa musolo temwetaaga nabbanja temwetaaga jimuwezi mwetaaga mitwe gyammwe mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo nga mmalirize muganda wange kubanga enjuba egwa maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe Kato twamufiiriddwa naye ligase jagenda maaso ba artist mwena mubere kwalaali mwebereremu but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera you are your own future nobody is coming to save you but yourself kino kyekiseera mukushinge lineteeka lya Hildeman njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti ebafaako oba tebafaako temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwerere mukwatagane mugende mu parliament NRM yesinga ba MP abangi bwe banayisa etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala naye Ekitiibwa Kawase Civil leader of opposition abakulembeze mwenna ba members of parliament ba ministers aba government y'ekimpatiira ne ba ministers aba government yaddala family y'omugenzi kati Kato Lubwaama naddala maama Anne ba artist bannange mwenna ba artist abato ba artist abakulu ba artist abakadde ba artist abapya bakungubazi bannaffe mwenna abantu bawano enkozi kitalo nnyo kyasiba okwogerako temuli abantu b'enkozi nze banzalira wano nkozi mu ddwaliro baganda bange manyi nti n'obudde bugenze nnyo ate leero si lunaku lwakwogera as a matter of fact saategese bigambo bingi byakwogera olwaleero naye tuwerekera muganda waffe Kato Lubwaama bwempereddwa omukisa n'ekitiibwa okubako benjogera Kato Lubwaama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu the man Kato Lubwaama the man Kato Lubwaama the leader or the politician and Kato Lubwaama the artist abasinga obungi kuffe tuconnectinga ne Kato Lubwaama mu ngeri ezo ssatu Kato Lubwaama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu ze personally tabadde kyali wange nnyo naye nga wa muwendo eri family zetubeeramu nze naye family y'aba artist ne family y'abakulembeze obubaka bwange obwa Kato Lubwaama ng'omuntu nabuderivalinga eri family ye binakyalayo okubakubagiza era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera tunywa wamu nammwe tubasaasira era bwe tuli baganda tuyimirira wamu mu buseera bubaka zigizigi nga buno era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako Kato Lubwaama ye abadde uniquely controversial nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwaama gw'ataavumako abamu yabavuma nnyo abamu mpolampola abamu directly abamu indirectly naye nga basinga obungi gwezambaali Kato Lubwaama yakuvumako gwe abe mukibi Kato Lubwaama yakuvumako
gwe bajjo, in fact yakubamu ne kumpi gwe bajjo. Kato Lubwaama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwaama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwaama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo. Naye nga yewaffe ffe ba artist, I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Kato Lubwaama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sinambwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu paati 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwaama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga. Era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwaama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Kato Lubwaama yatekinga a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma. Naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza, oba agamba nange kangende mbikyankalanye, nange kangende ndyeko, oba kangende mbikyankalanye, whichever way yatekinga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowotto bangi temumumanyi, yali actor, ndowooza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kato Lubwaama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze nga mbagamba nti nali njagala nnyo okuliitinga bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwaleero tulina aba Dr. Hildamani, tulina ba Geoffrey Lutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Kato Lubwaama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi, naye simujjukirangako nga Kato Lubwaama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Kato Lubwaama kukeera ku makya n'awagira Nakyemalira. Sijjukirako Kato Lubwaama kuwagira kuwamba bantu baffe. Kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa, nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe, nga bayambibwako mwanattu bannaffe, bataata baffe, baganda baffe, bamaama baffe, betuwa ekitiibwa. Era nga bwenze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yenna bw'aba ayagala okubawamba, omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera 7, yakozesa abo betuwa ekitiibwa. Bw'otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu? Bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukkusa, abalala ne b'obabonyabonya. Ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe bwe tuyita ab'ekitiibwa, naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi, nga gy'ayise baziisa abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa, ng'akimanyi nti ne gy'aziika oba gy'aziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe ku ttaka lyabwe, naye n'atakyogerako. Kato Lubwaama teyali bw'atyo. Era singa bwe yali bw'atyo yandisaze n'adda ku sayidi enyigiriza, naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Olwawo tabadde wa NUP, era olumu nga nange nsomeramu ati ze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament. Naye ebadde mboozi yaffe y'abaluganda. Kato Lubwaama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mudipi tewaliyo byakulya byamaanyi, naye ne Mao ne bwe yatunda ekibiina Kato Lubwaama teyagenda naye. So we need to respect him for that. Finally, Kato Lubwaama the artist. Awo nze Kato Lubwaama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo, kuba otuconnectinga without a doubt.
oyo musajja honorable Nsereko kwa jeyo ye master parrot twayimbanga ne master parrot oyo era twatambula okuva ekamocha netugenda ku Bat Valley nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ngulu Kato Lubwaama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi netuuka nene bagano tuwandiika naye wakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era yena ejoininga Diamonds eyo n'olutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja. However twamwenyumirizangamu nnyo batuinspiringa nnyo in art. Abe Mukibi Kato Lubwaama bagenda ku department ya MDD Makerere zorede nali Makerere nga soma social sciences ne kubanga twali tubegomba nnyo atenga ne mukuru wange Edia Wampolose because of those people that we held so high in regard na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badeveloping a theater mu Bugubi madde wanongera honorable Mpuga bwachogeddeko nenda babasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno yembeera ya NRM esobozesa abantu okuziika kwegamba bakirabidala nti n'okusobola okuziika abantu baffe baba batuyambe nnyo. Yeyo lebo gye batulabirako olaba tubakkiriza okuziika omuntu wammwe. Njagala okubajukiza nti Kato Lubwaama mu kutoba kwe Kato Lubwaama yazimba theater eyasooka kukupa theater eno wansi ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule. Kato Lubwaama n'agenda n'azimba theater endala eno waggulu nga kwali Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lw'amabanja ng'era ebyatuuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo ng'era bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baroko naye Kato Lubwaama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theater ye ebirote ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kato Lubwaama muwulira temusudia musirikale sirisi muwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato Lubwaama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukumye nga batusirya akatambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Twabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bwe bateyagala obulamu bwamwe bukyuke amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Olunaku lwa leero ndi artist mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika okitegeera
That is what politics does. That is what politics does. Onako olumu nali wa Pademani nga mukyalidde nensanga artist ng'aba Eritrea. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwata sola ku recordinga wabwe. Nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange. Nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ebafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira. So it takes the political will. I know twalubudde bungi naye honorable Nsereko kankozesa dakikenda asatu bano ba artist ndwawo bafuna. So mweba artists, it takes the political will. When agenda mu parliament, namanya ati ze nyina emirimu mingi omulimu ogusooka ku representing aba artists. Naye omulimu omukulu ku representing aba Uganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo wali wabaki ze nemanya ati eddagala lya kujjako dictator n'engenda okujjako dictator. Naye ne mateekerayo bakyagulanya abalala Dr. Hildeman Sabiro gy'oyongere ojjeko wano sebo. Basebo ne banyabo. So, baganda bange, when namanya nti ba artist betaaga something done. Yes, mwana olwokuba president bwesalayira naye ne mubalonde ya shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki njagala mubaano nga mutegedde musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse ne favoringa ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba abayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Banange tulina abayivu bangi nnyo benja bugolo basaba muwulirize. Tulina abayivu, tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange mzee Ashraf Semogereni. Batagala kumpuliriza muwuliriza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga is an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga oku understandinga copyright. Netsaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu ebiyambi aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildeman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildeman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka. Paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildeman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildeman lyaleeta. Njagala obbasaba mmwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo. Mulyenenya mweka temujja kugamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist.
naye lijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongobaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest yakubalaba nga mugagawadde kuba bwe mugagawala muba temukyasobola kufuukamirira muhoozi bwe mugagawala muba temukyasobola kufuukamirira Museveni artist mu understanding open your mind muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala n'abanyonga batadde nnyo sente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya as a matter of fact singa mufumitiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda otambula no ffe ba artist tuli bantu bagezi muli bantu ba mugaso nga maliriza honorable Nsereko onoonsonyiwa munnange gwe nawe oli artist ono twayimbanga naye no ye mention prince ono artist munange nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulaga bannaffe so neyanzege ba artist njagala obbabulira muli b'amaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala mukyagenda so ba artist buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ninga mmwe so mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hilderman bonna bagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange in fact temunneefasa nakunneefasa wabula gavumenti mukigambe no listen ate ndi very serious mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino muyina omukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuba legal parliament kakati muyina opportunity buli kyemwetaaga kibali mu ngalo 5 bwezi bwe musisinkana temusisinkana kugabana sente za muwa musolo temwetaaga nabbanja temwetaaga jimuwezi mwetaaga mitwe gyammwe mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo nga mmalirize muganda wange kubanga enjuba egwa maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe Kato twamufiiriddwa naye ligase gyagenda maaso ba artist mwena mubeere kwalaali mwebereremu but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera you are your own future nobody is coming to save you but yourself kino kyekiseera mupushinge lineteeka lya Hilderman njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti ebafaako oba tebafaako temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwerere mukwatagane mugende mu parliament NRM yesinga ba MP abangi bwe banayisa etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala naye